nga sinaba kwanjulira bingi ebigenze maaso n'ebigenda maaso mu nsi yaffe. Olunaku lw'enkya lunaku lwa kwefumitiriza ku bakozi n'embeera yaabwe, International Labour Day. Emikolo emikulu mu ggwanga lyaffe giri buyikwe. President Museveni yajja okuba mugenyi omukulu era abakozi twagala baagaliza olunaku olw'essanyu olw'enkya. Ate olunaku olwaleero kkooti nkulu esingisizza omuvubuka ow'omusajja Christopher Okello Onyum owa 38 emyaka emisango gy'okutta abaana bana abattibwa eggaba wali ku Childhood Development Center mujjukira olunaku z'omwezi nga 2 April ekitutu omwezi gumu okulaba nga bamusalira. Trial ebadde ya speed. Omulamuzi Justice Kawuka Alice Komuhangi agambye nti oluuyi oluwaabi lukakasizza nti ddala ono yeenyigira mu kutta abaana abo ne bamusindika ne kibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba era ne bamuzzaayo mu kkomera eruzira. Ebyo biri awo. Kanso Nalukoola n'ategeezawo ebigambo bisategeera bulungi mandatory sentence baga yavaawo kati kino kibeera ki ebyamateeka ebyo Kanso Nalukoola nja bikubuuza nga tutuuseyo awo. Ate baggo ku bwetengeze bw'eggwanga nga bwe nakutegeeza mu bye tujja kubaganyako ebirowoozo waliwo updates ezijja obukiiko obubiri obwa parliament kati abakola akakiiko akamu defense and internal affairs n'aka legal and parliamentary badde bafuna ebirowoozo bya bannayuganda ffe ku baggo eryo ery'obwetengereze protection of sovereignty bill eriri mu parliament era nga abantu bangi bazze bawa endowooza zaabwe naye nga abasinga bali kubamu ebituli balivumirira era ne basaba gavumenti erikasuke mu kasero ne parliament tegeeza oddiisa omuli bannaddiini omuli ebibiina by'obufuzi NUP UPC omuli abannakyewa civil society organizations omuli bannabyanfuna Governor wa Bank of Uganda Mike Ting Ego yoyo yaliyo mu parliament naye naali kubamu ebituli ebiyitirivu naga singa liyita mu form gye lirimu jakosa ebyenfuna by'eggwanga Uganda. Abasiraamu bakola bwe batyo n'obwakabaka bwa Buganda olunaku olwajjo bwavuddeyo ne bagamba nti etteeka lino terize mu mutima mulungi era lisaanyi litunulwemu balikyuse oba bagira balizza wabbali. Christopher Wanko w'ekitiibwa Minister wa Justice oba Ssaabawolereza wa gavumenti y'Obwakabaka yasomye ekiwandiiko ekyo kyennyinawo n'ekyemiko emingi nga bagamba lijja kukosa enteekateeka za bufuzi obw'ensikirano n'Obwakabaka bwa Buganda. Olunaku lwaleero badde buwungeera awo President Museveni naye n'ayisa ekiwandiiko ku X ye ne ku mikutu gy'emirala ne press statement ne bagituwa aba State House nga naye alina byagamba. Producer Kizzo oyinza ogituwaako awo n'agamba nti abadde awulidde olwali n'ekkerere nyingi. I want to read verbatim. Abadde awandikidde abazzukulu ne bannayuganda naddala abazzukulu abaali asokomako nti gyevudde katono netegereza nempulira olwali noise kerere ku nsonga y'ebbago eryo n'agamba lwali lwaki ebbago erina which I initiated in cabinet mu Luganda simanyi nyinda kitaputa naye ng'agamba lyatandikira mu cabinet n'agamba oba ddala n'agamba nze lye natandika teririimu ebyo erigamba nti to stop FDIs, support for religious bodies from abroad, remittances from Ugandans working abroad, etc. N'agamba siri erina ebbago Yoweri Kaguta lyemmanyi. Agenda ku paragraph eddirira esembayo wansi n'agamba nti akubidde Hamson Oboa ndowooza chairperson wa caucus chief whip n'amugamba nti I've talked to Hamson Oboa ne basentebe b'obukiiko bwa parliament komaawo n'abawa ku magezi wabateeka essira okusinga okudda mu nsonga eziwanisa bannayuganda emitima nga private money transfers or church donations. Yoweri Kaguta Museveni n'amaliza bw'atyo. Nina abateesa wano Council Elias Nalukoola si ebbiri gye yabawa alinga bwagamba alinga sijaga nti bwagambye jjajja Honorable Elias Lukoola Honorable Elias